البشير النذير نبينا محمد صلوات رب وسلامه عليه. عباد الرحمن، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وراقبوه مراقبة من يعلم أن الله يسمعه ويراه، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، واعلموا أن خير زاد التقوى. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. baganda banga bakuŋŋaanye wano mbalamira nga nange seedeseeyo okutya Allah subhanahu wa ta'ala fi sirri wal alan, mu kyama ne mu lwatu. darusu yaffe baya aqida nga twatandika ekiyitibwa baabu alwahyi. baabu alwahyi, omulyango baabu alwahyu, omulyango gw'obubaka baganda bange b'ebitiibwa, nga twatandikira ku kiyitibwa alwahyu min ashaitan, obubaka okuva eri shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala ngo yatugamba nti ashaitanu yaidukum alfaqra, shaitaani eraganyisa abantu obwavu. wa buli mwanadamu yeebuuze balaganyisa etya, kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala giwa obusobozi okubanga yulhimak, okubanga ekuyingira neyingizamu information eyenjawulo muki mutima. mukuyingizamu information eyo bwolaba nga wotoola 10 ku sente zo ogenda kukola ki? kwavuwala. kati yaidukum alfaqra ebalaganyisa etya obwavu, n'okuba nti ebassaamu okulowooza kw'obwavu mu mitima, kwe kuba nti eyingira mu mutima gw'omwanadamu nemuyingizamu ebitayinza kuba biki bituufu. era omwanadamu asobola okulwanagana information eyenjawulo mu bwongo. bana aqida kye bayita khitaabu nafsani oba khawatiru alqalb, okuba nti omuntu yeyogeza yekka nga mu mutima mubeeramu ebigambo ebyaki ebyenjawulo. njogere kino oba nkole kino, nkole kiri nkole kiruwa. olw'ensonga yo eriwo okubuzaabuza mwanadamu nga ekozesa muki mutima na kukyankanya bwongo. Allah subhanahu wa ta'ala amanyi biri mitima gy'abanadamu, kubanga alimun bidhati sudur. Allah amanyi abanadamu bye balina mu bifuba byabwe nga tewali ayinza kukola kyakola kyonna Allah subhanahu wa ta'ala natakikola ki natakimanya. temula Allah mu Qur'an karimu okugamba nti istajibu lillahi wa lirrasul, mwanukule Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we. ebbanga lyamala nga Allah subhanahu wa ta'ala tukowodde wa nabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, istajibu lillahi wa lirrasul, mwanukule Allah n'omuki n'omubaka we. okwanukula kubeerawo mu kuba nti omwadamu akola ekyo Allah kyamukoze eki kyamugambye, oba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. ono abanadamu ate abanukula embeera endala eya shaitaani ey'amajjini mu mbeera efaanako bwetyo. kibuuzo, Allah subhanahu wa ta'ala agenda twokya omuliro. yatonda omuliro n'atonda n'ejjana, si bwe guli? Allah subhanahu wa ta'ala n'atonda embizzi n'atonda n'embuzi, n'atulagira okuwasa ne bamalaaya Allah n'abawa obusobozi okuba nga basobola okwetunda. kati newajja ekibuuzo, Allah subhanahu wa ta'ala lwaki agenda tubonereza nga n'embizzi gye yatugaana weeri? lwaki Allah agenda tussa mu naaru jahannam tuli fenna nga ate bamalaaya webali kuno ku duniya, era basobola okuba nga bambala bulungi ne beetegana obuki n'obumasu. kibuuzo bannaaqida bakiddamu mu mbeera ziri bbiri. embeera esooka, inna Allaha subhanahu wa ta'ala la yuharrimu almalum, Allah tafuula kintu kiri haramu nga tekiriiwo. okugamba nti embizzi temugiri erina kubanga ekola ki ngaebeerawo. fayakunu hatha imtihan, nekibanga ekyo kigezo alqawi ekinene eri abanadamu. falmuminu omukkiriza yattaqi almuharramat, atya ki era yeewala ebikola ki ebiri haramu. fifenna walasi aw alfajir, ate omujeemu najoga Allah subhanahu wa ta'ala fayubarizu rabbuhu bilmaasi, nakola Allah byamukoze eki byamuganye. olwaki? kulwokubanga Allah subhanahu wa ta'ala omutima yagutonda nga gumanyi halali neki ne haramu. kati Allah tandika mu Qur'an al-Karim n'agamba istajibu lillahi wa lirrasul idha da'akum lima yuhyikum, mwanukule Allah n'omubaka we mba mukowoddwa eri ebyo ebiwa emitima gyammwe obuki obulamu. Allah yagamba nti wa'lamu anna Allaha yahulu bayna almar'i wa qalbi, Allah amanyi
byonna ebyetoolera ku mwana Adamu naddala munda muki mutima gwe gw'okubanga omanyi haramu n'omukola n'okubanga omanyi halaali n'omukola ekikufuula okuba nti omwana Adamu ojoga Allah subhanahu wa ta'ala kuba haramu omukoze ate era woosaala tolese Allah subhanahu wa ta'ala byakola ki byakugaana. Embeera ey'okubiri, embeera ey'okumeka ey'okubiri tebbanga omwana Adamu lyamala nga mutonde kuno ku duniya ayina okubanga ategeera nnyo amateeka ga yamutonda Allah subhanahu wa ta'ala nga talina kumala budde mbitamugasa kubanga ensonga enkulu yamutonza alina kusinzaani Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumussa muno ku nsi n'amussako awamiri taklif amateeka ag'enjawulo ag'obwebange kino kikola kino tokikola ki tokikola ng'ovudde mu ggamba nti omuntu yeebuuza lwaki Allah yatugaana embizzi ate nga weeri n'atugaana okwera te bamalaya nga bakola ki beetunda tufenna olina kuba mugonvu eri eyakola ki eyakutonda tobuuza kuba ogenda kugwa eddalu. Embizzi nga bagamba ewooma erina essabbu gireke lwaki ogireka Allah yagikola ki yagikugaana kubanga man taraka shay'an lillah yenna aleka ekintu kurani kura Allah awadahu Allahu khayran minhu Allah mukyusizaamu ekisinga obulungi. Tugenda ku kiyitibwa al ilham okulabikirwa oba okubonekerwa ye madda yaffe y'olunaku lwaleero. Mutera okiwulira mu njogera z'abasajja abakufa si bwe guli nalabikiddwa Yesu yakundaze ng'oli mukyala wange Yesu yakundaze nga nkola bwe nti nalabikiddwa ilhamu kyeki khabarun eba information yaqa'u fi ruhi al-abd egwa mutima gw'omwana Adamu bighayri dalilin nga tewali bujulizi bwonna bwalabye tufenna oba okugamba fikiri oba okugamba nti akikoze eki akifumitirizaako alabiraawo ng'alina kyakoze. Manyi beesembesa ilham n'etteeka lya Allah erigamba nti faalhamaha fujuraha wa taqwaha wa nafs wama sawaaha. Allah yatonda omutima n'ebigubuzaabuza wamu kuba nti gubuzaabuzibwa faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yaguwa okuba nti gumanya ebyobwonoonefu n'omuntu byakola ebiraga nti atiddaani Allah subhanahu wa ta'ala. wama kana Allah liyudilla qawman ba'da idh hadahum. Allah talamula ku baana Adamu nti baabula okujjako ng'amaze bakola ki baluŋŋamya. wama kana Allah liyudilla qawman ba'da idh hadahum hatta yubayyina lahum ma yattaqun. okujjako nga yabannyonnyola dda biki bye balina okukola mu mbeera z'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. inna Allaha bikulli shay'in alim. Allah buli kimu kyonna kimanyi. Kati firimu y'okutooca evaawa eva ku buzibu bwakuba nti mu mutima oba okimanyi nti ono haraamu, mutima oba okimanyi nti ono halaali. Assalamu alaikum. Aba we tugenda mulabawo. Naam. Ilham li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu atugamba nti inna lilmalaki lamma. Omwadamu asobola okubeerawo n'afuna information nga Allah agiyisiza ku malayika. Si buli muntu afuna information nga malayika yegireese nti aba afuuse nabbi nedda. Waliwo okumanyisa omuntu kwasobola okufuna oba okumanya ku kintu nga takisomye obula nga information malayika egisuddemu buki busuuzi muki mutima. Agamba nti wa inna lishaytaani lamma. Ne shaytaan esobola okukasuka ebigambo mu mutima gw'omwana Adamu, omuli ebigambo by'ennyimba ez'obuwemu, omuli ebigambo by'ennyimba ez'okwalula abalongo, omuli ebigambo ebyobwonoonefu. Agamba nti falammatul malaki,
wabula okukaswa kwa malayika kwekasuka mu mutima gw'omwana adamu iadu bikhairin emugamba kola nnyo ebirungi watasdiq alhaq era akasa amazima agave wa allah subhanahu wataala faman wajadaha yedna afuna information efaanako bwekyo mu mutima ng'omutima gumugamba nywera oli ku kituufu saala nnyo falyahmadu llah yebazaani allah subhanahu wataala wa inna lishaitan lamma ate shaitan naye kasuka information mutima gw'omwana adamu walammatuhu wabula information shaitani gyekasuka mutima gw'omwana adamu iad bishari emugamba kola nnyo ebirungi obulamu bwa kiseera buli ennyo watakdhib alhaq n'okuba nti alimbisa amaki amazima faman wajadaha yenna afuna ekyo mu mutima gwe falyastaidhu billah asabe allah okukola ki okubanga akimukingiriza mpulira omuwala ono nandimuyise nemwendako ate omutima gugamba nedda buwangazi olina butono olwayirawo siriimu ne kondomu toyina ate neoba olina kondomu siriimu asobola okukukwata ne sente toyina ebyo kyebayita khitaabu nafsani oba khawatir alqalb okuba nti omuntu mumutima gumubeeramu emboozi wabula emboozi eyo nga tefulumira ku luki ku lulimi wabula information eba in your heart you zozo something inside you you get some information in your heart olina information gyofuna munda muki mutima wabula nga eyo information tefulumye ku luki ku lulimi abantu kyebayita ilham nti shaitani yulhimak shaitani esobola okuba nga ebaako byekuyingizaamu nga besembesa aya egamba nti ashaitanu yaidukum alfaqra shaitani eraganyisa abantu obwavu oba teyogera mu maaso go wabula khabarun eba information egwa muki mutima era tojaba mu maaso nti eyogedde wabula ezanyira ku muki ku mutima gwo ne malayika ekasuka information mutima gw'omwadamu baganda bange ab'ebitiibwa ne muhammadin sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya abi huraira rasul yagamba nti laqad kana fi man kana qablakum mazamba bakulembera min umamin mirembe egyayita waabayogeranga ebigambo tifenna naye nga tabirowoozezaako nga allah kibawadde buyina akikubawo fa in yaku fi ummatin mumembe mubeeramu omwana adamu nga allah yakimuwa nga mulihimu nga sokugera information nebanga ntuufu wabula nga eguddewo muki bugwi tifenna fa umar ibuni alkhatabi nga kyagwa kwani umar ibuni alkhatabi radiyallahu anhu yasobolanga okubanga abaako kyayogedde wabula nga kiyise buyisi ku luki nga naye takyetegekedde nga wekyajja nabi muhammadin umar ibn khatabi yali asoma khutuba kad arsala jaishan nga amaze okubanga asindika ejjogge nokubayisa abasajja bakufar wa fi athnai lkhutuba nga weyali mu khutuba nga asoma khutuba atala kalima yawandula ekigambo oba nayogera ekigambo wabula nga hadhihi lkalima ngaekigambo ekyo takhtalifu ani lmadda nga kyawukana ne madda eri muki eri mu khutuba oba topic eyogerwako faatala kalima nayogera ekigambo ekigamba nti ya sariyata aljabal thumma istamarra bikalamihi nagenda mu maaso n'ebiki n'ebigambo bye nasoma khutuba nagimayiriza ne bamugamba ti fi athnai alkhutuba obadde osoma khutuba atalta kalima olina ekigambo kyokoze eki kyoyogedde nekyo tekijja mu bigambo byobadde osomesa mu khutuba n'abagamba kalimatun kigambo ajraha allahu ala lisani allah kikasse ku lulimi lwange wala adri era simanyi kaifa ataltuha nkiwandudde ntya abaali awo ngaessala ewedde ya jumaa waqad aqbala jaish ng'ejje likomyewo n'omusajja omukuffa yali ayitibwa saariya
yali qaidu jaish ng'akulira eggye ly'abasajja abakufaaru naye mukwogera ekigambo mu jjuma alkhutuba yawuliranga amukoowodde. wakad tawaqafa jaish eggye lye liba nga liyimirizza ani lqital okukola ki okulwana naye ng'ono akyogeredde ku mimbari ng'ali mu khutuba. kyebayita ilhamu rabbani allah okubaako kyakasuka ku mulimi gw'okulimi lw'omwanadamu n'ayogera ekigambo tufenna ne kisaasaana mu umma ne kiyuuzayuuza abanadamu oba ne kiba nga kikolebwa ne bakigoberera naye ate nga si kyabadde akoze eki takigenderedde. ne wabeerawo nekiyitibwa ilhamu fikiri omuntu okuba nga alina endowooza ku kikyalowoozaako mu bikubaganyamu awo. you juggle with life or you juggle with your brain ng'okozesa obwongo bwo. you want to plan something olina kyagala okussaawo tufenna n'okissaawo nekikwatayo. tugamba nti alhamahu llah allah amuteebezza ekituufu. assalamu alaikum. ilhamu rabbani allah ng'akassa information ng'alina kyagala kibeerewo allah akikasuka nga wekyajja kumar bin khattab radiyallahu anhu. ate wetugamba ndowooza eyakuzimba nyumba ate wandiyagadde okukola edduuka kuhamba tosadde istikhara tufenna allah nakuteebesa edduuka nerikwatayo n'okola sente n'ozimba neki n'ennyumba. bakiyita ilhamu fikiri. obadde ogenda mbawara waliwo baasi gye bayita tawus ne baasi eyaki eya globo tufenna n'ogamba kaninye tawus eno globo mpuyo omutima tegukoze eki tegutebenkedde fakhtalta globo aw fakhtalta tawus n'olondawo kulinnya ki tawus tufenna kale bambi ne bagamba globo yeyakagenda gyobadde ogenda okulinnya egudde ensangi. kati olwa shiriki okuba nti yatujjulamu ogamba nze nasukka lwera empewo zewaffe ffe abakiga tezizannya nyowe ninkyenga munonga nakiteekateekaho nakirowoozezzaako nenteekateeka ey'amaanyi munonga nina endowooza yamaki y'amaanyi omukiga weewaana. omuganda nze ni muzzukulu waani wankali ndi wangeye empewo ezaffe tezizannya ya salaamu. assalamu alaikum. oba okubanga malayika ekifuuwa mu mutima ng'ekyo kisobola okuba ku bantu aba bulijjo ng'eyo wakyali ku nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaba saba ridwanullahi alaihim mu hadithi ya hudhaifa yarwihi الشيخ الباني صحيح الشيخ الباني في صحيحه يقام هلم بنانغ مسيمبري ويندي فأقبلوا إليه فجلسوا بسوان مسيمبري النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن روح القدس مزممتم يوم تكف جبريل نفث في روع أي نشانفو يمتم قوانده اتشقام روعي شتجيز القلب ومتمة. وأما الروع شتجيز الخوف القلبي شتجيز وكم متمة. دونم قرآني بجم حديثنا من القرآن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع شتجيز وكم متمة. وأما روعي شتجيز القلب ومتمة. الروع كتيا kwa mutima okweraliikirira tufenna wabula ekyo rawu amanyi bagamba kijja mu mbeera bbiri omuntu atofuna okutya mu mutima tufenna n'olubutone lw'ekyanga n'agenda ki emmanju omukyala asobola okwekanga n'agenda mu nsonga nga tezinnatuuka olwaki olwa rawu oba ate omuntu asobola okufuna essanyu eringi n'akaaba oba n'agenda ki emmanju. Assalamu alaikum. Abazungu bakiyita butterfly reaction. Butterfly
reaction yango olubuto olwekyanze tolwekya naye ate musanyufu nnyo essanyu lungi nnyo kakkana n'akaabawo bakiyita butterfly reaction. Byonna eno mu sunna gyebiri bali mabega nammwe wadde mumanyi obbatunyumiza byonna eno gyebikola ki gyebiri baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Tufunye essanyu ery'amaanyi nemmera n'olutiko ate waliwo omuntu asobola okuba nti afuna okutya okwamaki okw'amaanyi ate n'amera olutiko. Kitutuukawo nnyo ku mukyala nga bamuwasizza ng'omusajja abadde amwagala nga Yesu ng'omumiitinga afuna kye bayita butterfly reaction. Salaamu alaikum. Oba omuntu okuba nga abadde ayina kyayagala Allah n'akimuwa afuna kye bayita butterfly reaction. Salaamu alaikum. Tugerako mu saayansi awo kubanga wamu omusinga otegeera. Kadani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna ruha alqudus mazima mwoyo w'omutukuvu nafata fi ru'i yafuwa mutima gwange innahu la yamutu nafs namna tani mwanadamu agenda kufa hatta tastakmila rizqaha paka nga riziki yamaze gikola ki gimalayo wa in abta alaiha newe yeebuzaabuzawo mu kugifuna oba ne waakola olukujjukujju olw'amaanyi ngisa tekinnatuuka gifuna agikole agifune tasobola kugifuna. Fattaqu llah mutya Allah subhanahu wa ta'ala fi talabi webyenyi bye mumusaba wala yahmilannakum temugende mukozesa olukujjukujju n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu istibta'i rizqi okuba nti riziki mugifuna mu lukujjukujju an takhudhuhu fi ma'siyati llah nga mugifuna mu ngeri y'okujemerani Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah mazima Allah subhanahu wa ta'ala la yunalu ma indahu ebivudde gyali tebifunibwa tofuna kivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala illa bita'atihi okujjako ng'omaze mugondera. Salaamu alaikum. Temulaba abazikuba ne ziggwawo mu dakiika 2 abaali ezaabamuleko temubalaba ne ziggwawo mu dakiika meka 2 kati waliwo information ku kyokola ng'okimanyi neweebuzaabuza otya ng'afuka anaaba gye ilham Allah agiwa abaana Adamu nga tekoma mu ebyo byokka ne mu mbeera ezaki ne mu mbeera ez'enjawulo. Allah kyagamba nti falhamaha fujuraha wa taqwaha omutima Allah yagussaamu okuba nti gumanya ekikyafu eky'obwonoonefu nekyegukoze nga kyakutyani Allahu subhanahu wa ta'ala. Temugeza ne mukola olukujjukujju mu kujooga Allahu subhanahu wa ta'ala. Introduction ku ilham. Baada introduction kuki ku ilham tugende mu mas'ala bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Tugambe ilhamu wuqu'u shay okuba nti ekintu kigwa fi qalbik mumuki mutima gwo to Allah asomuwa ilham fi saa musawa naga mutima gwo nga gufunye kibayita ekyebikiro hatta ya'lam namanya n'okumanya nti fi okusinziira mutima ng'egye gwewubamu wandibanga waliwo embeera etali kiki etali ntuufu naye nga si mulaguzi si muki abaganda bakiyita ekyebikiro nti waliwo fi aqribai mu baganda bange tufenna amu mikwano gya wandibanga waliwo akoze eki afudde ate nga kituufu bwekikola ki bwe kiri fa alhamahu llah Allah naamuwa okubanga ekyakimanya khabarun oba khawatir qalb eba information yaqa'u egwa fi qalbik mutima gwo bighayri dalil nga tewali bujulizi bwonna oba sayini yonna ng'omukyala asobola okumanya nti bannange ennaku zange zisembedde zokgenda mu nsonga si eyo ilham wabula kibayita ilham Allah asobola omumanyisa nti omwana akaaba nga yamulese Busega nga ye ali Kampala wabula nga gwe kawasa mukyala era eyeegatta naye nowaayo n'ebintu n'amahare nga toyina kyomanyi ilham
asobola okumanya nti omwana afuse n'amabere gansaanuuse naye nga ggwe eyeewaana nti oli mwesuubi toyina kyomanyi. Omuzungu kyayita instincts. Njatubirye kawolawola ng'ali akatogo muleme kwesulika. Instincts. Tuli fena muganda wange? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ngeje tuli masala manene nga genda mpola tusobole okuba nga tugategera bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Kati Sheikh Ibn Qayyim fil Madarij peji ya 484 ono muyizi mubayizi ba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah omunabbi yavuddeyo n'agamba mu Taymiyyah mbamanyi bonna bali mu umma ye musajja asinga okuba nga avuma n'okuba nti alaga abantu okuba nti basiru. Ya salaam, kino kanki bagambe Taymiyyah eyo linnya lya maama we tekisokere bange wabula abamanyi banne bamuyita Sheikhul Islami seekawo buki kulwokubanga ijtama alayhi almajal kathira kubanga emiteeko gyayirimu nyingi egyakuŋŋaalira kuki kuye. Mbawe ekyokulabirako onoogenda mu tafsiri ayinayo omuyizi Ibn Kathir onoogenda mu aqida ayinayo omuyizi Ibn Qayyim al-Jawzi onoogenda mu taarikhi ebyafaayo ayinayo omuyizi Imam al-Dhahabi. Kikye muliko baganda bange nga ye byonna byava kumumanya atya. Kati waliwo yananaagidde n'agamba nti mumanyi muvumi nnyo eyogedde ebigambo bitali biweerere. Yandibanga teyeetegereza bulungi mukadde waffe oyo obanga yabadde ayina kyayagala kugisaawo bajjubba kuzitowa. Ibn Qayyim tufenna tilmid muyizi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. تفهم ابن كثير صاحب التفسير ابن كثير تفهم كلام ميزي والشيخ الإسلام ابن تيمية من كل شيء بسيلا وتوقع السير شو تفسير علام نبلاء شا إمام الذهبي ويميزي والشيخ الإسلام ابن تيمية وما يوم وميزي يقال فقه قد جاكويه يقال يبيا فايو تفهم عقيدة ngomu kabejjomu nga gwebanywako ebyo byonna. Kikye muliko basiraamu abamanyi banne mukumulabanga munene ne bamuyita Sheikhul Islami seeka w'obusiraamu. Assalamu alaikum. Oba mumutegedde obwakabejjaabwe Qur'an ekivunula yagiyiwangawo ebyafaayo n'ayiwawo era waliwo qawulu egamba osanga ekyafaayo kyonna nga Imaamu Dhahabi teyakikola ki teyakireeta manya kifu manya kiki kifu tesobokete bange eyo Taymiyyah aliko ekyafaayo kimanyikiddwa ku mulembe gwe kwaliko kabaka oyo ng'abantu bamuwolekera mu kugenda okulambula amasiro nosinza bakitaaba abaakola ki abaafa bassekabaka. Taymiyyah n'asomesa hadith egaana abantu okuba nga basinza ki kabuli n'amasala aga istighatha esaba kabuli obuki obuyambi. Kabaka n'amusiba n'agamba akavubuka akyakaganya abagobezi bange n'abambowa bange okugenda nange mu masiro tebakayita ka Taymiyyah kasomesa ku taqwa ne bamusiba Taymiyyah wamaata masjuna yafa musibe. Era Ibn Qayyim agamba nti kunna twalinganga nahdhuruhu nga tugenda waali Taymiyyah wa huwa fi sijin ng'ali muki mukomera naye mukufa kwa Taymiyyah sara'na ila sijin twadduka mangu ogenda muki mukomera likay nanqula al-ilma tujja ilm عن جدران السجن كبسانجا بيكونها قبل أن تنحى نتمنى كسيجي بواكو لانجي مبيا
mukubanga time yati yafunanga wawandiika amasala agamu yagawandiikanga ku bisenge bya kkomera ogwe bayita sheikhu lislami ibuni taimiya yafa asoma quran alkarim etteeka lya allah erigamba ti ina almuttaqina fi jannatin wa nahar fi maqadi sidiqin inda malikin muqtadir era omu ku basajja abanene ennyo munzikiriza togezanga n'obikkula ebbwa lyakamwa wandibanga gwoyogerako tomutegeera negana amasala getulimu tufenna tusoma ku muyizi we ibuni qayimu aljawzi kati ilhamu rabbani ekyo allah yakiwanga bani basahaba yekka mu umma eno yafunanga ilham nabanga wabaako kyayogedde yali umar ibn khattab radiyallahu anhu tufenna nga wabaako kyayogedde allah akibakinga ne aya twanabi muhammadin sa sallam otalumala okuggwa baleeta ba asra abaki abawambe basa baleeta ebirowoozo nti anedda abamu betulese bamanyi okuwandiika bakiriza abaana baffe okuwandiika tufenna abamanyi ebya bizinesi bakiriza abaana baffe ebya bizinesi umaru n'agamba nedda tubatte tubakole ki tubatte allah nassa aya ngaewagira ekya umar egamba nti ma kana linnabi an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fi lard tekigwanira nabbi kuba nabaki nabawambe aya nejja ngaewagira ekyani umar n'agamba nabi muhammadin sa sallam ti ma ra'ayuka olaba otya law sallayna fi itri ibrahim singa tusayirako ibrahimu yayimirira ku kaaba paka nakati kibayita maqam ibrahim basayira bakola hijja raka mmeka raka bbiri wabula kyali kirowoozo kyabula bin khattab radiyallahu anhu kyata ilham walaw kana umar ibn qayyim kanti walaw kana umar yasibu fi kulli shay samar yalinga buli kyalowooza kiba kiki kituufu tufenna kyandibadde lakana manzilatuhu kamanzilati nabi yandibadde ali ku ddala ly'obwaki naye yali nga ndowooza allah gyamulowoosezanga ki nga ntuufu tufenna allah nakibakinga neki ne aya timulaba abakyala okwambala jiribaabu kirowoozo kyani allah nassa aya nassa ki naga yudinina alayhinna min jalabibihin kyakoma kumar bin khattab radiyallahu anhu wabula ate mu bantu embeera zaffe eza bulijjo tufenna wawo kyebayita ilhamu fikiri ng'olowoozezza bulowooza allah nakutebesa kiki ekituufu nga toli ku ddaala lya sahaba era tetukuyita nabbi ng'ekyo n'ebitonde ebitali bantu bisobola okuba nakyo assalamu alaikum mwe mujja osanga omusota mugulaba omusota teguyita wali taaba gwe agugamba nti toyitawo omusota teguyita wali ki taaba mugumita taaba omuganda teguyitawo empunya ya taaba egukosa nimbye salamu alaikum nimbye ngombudde taaba nti batona kubanga bamunywanga njaga taaba bamusimbanga emisota gyeme kusembera kuki ku nyumba si gwe wagugamba kyayita ilhamu ekivuuvuumira tekigwa ku munyango evuuvuumira terigwa ku munyango ate gwawo kyekikumanyisa gwamala kwokya n'olyoka otegeera manyi besembesa aya egamba nti wallahu khalaqakum wama ta'malun allah yabatonda nebyemukola nti ebisinga byonna abadamu bye bakola mu mbeera zaabwe ezabuki eza bulijjo allah ajja amanyisa nga yabikola dda sheekhe yagamba ibuni qayimu aljawzi yakiyita atalbis okuba nti abantu balina bye bambaza ebitonde naye nga biri mu buyinza bwani bwa allah n'obaako kyokola allah ng'akikuwadde akuwadde entegeera tufenna gwe n'ogamba oli muki oli mugezi sheekhe yagamba alhawasi muyingiramu feelings ez'ebintu ebyenjawulo nti omwana adamu teri amumanyisa nti hatha shay'un har
kino kyokya tifenna wa hadha bardun ale kino kikolaki kinyogoga wawabikwata ko Allah namuwa entegeere ekolaki eyawula gwe n'ogamba oli mugezi n'ogamba oli muki oli mugezi n'agamba wa ashiyaun almustamala fi lmaisha n'ebintu ati bakozesa mu mbeera ey'enjawulo ng'omuntu okugamba nti afunye sente n'agula oluki olugoye n'agula oluki olugula ogamba otya alhamdulillahi alladhi kassani hada amatenda amajibu ga Allah nyambaze luno olugoye nete kyokolako ekyokulya dhikiri egamba nti allahumma a'inni ala dhikrika Allah nsobozese nkujjukire talabu al-aun Allah akuyamba atya era akuwa atya obusobozi yulhimak salamu alaikum akuwa entegeere yaki n'agamba ekigambo ekyasinza okunnewuunyisa okulaga nti abasajja bali Allah yabawa ilimu bakabejja nnyo yagamba nti fikratu ashira ekirowoozo ky'omuntu okugamba nti agula ekintu tifenna tayinza kifuna okujjako ba'da an ataahu Allahu almal Allah nga maze muwa ki sente fayashtari thawb n'agula oluki olugoye wathawbu qad la yakunu mawjud olugoye teluyinza kubeerawo okujjako ba'da qutnun nga kotoni amaze kukolaki kubeerawo walladhi awjada qutnun man yasawa kotoni yani ya Allah subhanahu wa ta'ala والقطن لا يكون موجودا كنت تنزل كبيره إلا وكجكو بالتراب نتكتفنا والتغذية الأشجار نالله كبانجي متياجي ميزا mula bijje bitandikira kati omuntu ofuna amagezi akole olugoye mu kotoni tayinza kuba nago okujja nga kyayiyizaako kya Allah nga ne kotoni gwayiyizaako wani wa Allah kotoni tayinza kubeerawo okujjako ng'ettaka weriri Allah n'ameza omuti salaamu alaikum wa barakatuh yagamba thumma oluvanyuma yulhimaka Allah naawe omwana adamu entegeera wayasnau naakola athawb olugoye min qutn nga lujja muki mu kotoni ba'da an khalaqa Allahu qutna Allah nga amaze kukola kotoni wala yastamil wala ya'mal omwadamu tayinza kubanga akola oba okugamba nti yasna okuba nti awundawo asayara emmotoka tifenna okujjako ng'amaze kulaba nti obwetaavu bwayo webukola ki webuli Allah n'amuwa entegeera n'amuwa ne ze muyita raw materials and how you are going to make a car emmotoka ogenda gikola otya ogenda gikola in which thing mu kyuma kiba kigenda kuvaawa mu ttaka ani yalitonda Allah subhanahu wa ta'ala kyebayita talbis kati talbis ejjeetya ibekami yagamba mu kyabo kyetamajaji salikin ekikolako sharh yagamba nti abaana adamu bo ne beewaana naki n'entegeera yaabwe tufenna okuba nti balina pulaani ez'amaanyi n'amagezi agakola ebintu ne bakyeyambazaako aga nti wakadhalik nabwe gutyo arsala Allah yatuma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam الرسول يتم مبكى محمد صلى الله عليه وسلم هو بشر نمشي نمونتو وما أرسل ملكا تيتوى ملائكة كروكو بانغا بلدم لا يقدرون تبسبولا كبانغا يتعلمون نبيغا من الملك كفاكو ملائكة كبانغا أحوال الملائكة إنبلا زي ملائكة تختلف تماما زاو كان الديان عن أحوال البشر كن بلا زابان آدم
hatta tukesiranga abadamu la yaqdirun tebayinza kusobola kubanga yataallamu kubanga basoma na kuyiga. They can't copy and learn from the angels because the behaviors and the mode of living of the angels is far different from the mode of the human beings. Kubanga empangala y'abanadamu n'amalayika yanjawulo nnyo, tebafuka, tebawasa, tebagenda mmanju kupama, tebalwala, tebeebaka. So we can't copy and learn from the angels. That's why Allah Prophet Muhammad, Allah SWT sent our teacher, our lecturer, our professor Muhammad SAW, and he's a human like we, nga muntu nga ffe. Wacha cha talbis yasema zitikali Allah rigama wala ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wala labasna alayhim ma yalbisun. Surat An'am aya ya mwenda nani badde njagala kutuma malaika aben nabbi mumwe ya salam. Nani badde njagala kutuma malaika aberenga ye nabbi wamwe nani badde musamu mbera za abanadamu musobole okubanga mumuyigako. Kwa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omutuma nti nabbi wekyo bayita manzilatu safa tujja kiraba mu maaso eyo okuba nti Allah yamusunsulamu n'abanga atukuza omutima gwe n'amaaso ge na buli kimu kyonna ng'omwadamu tayinza kubanga akola mulimu ne guba nga guli saafi nga guli kkiriya nnyo okuggyako nga yeekutte ku birikkiriya ebimeka ebibiri omuli Qur'an al-Karim ne hadith Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sheikh naita aya egamba nti Allahu yastafi min al-malaikati rusula wa min an-nas. Allah scrutinizes, Allah sunsulam the messengers, ababaka from the angels and from the human beings. Allah abantu abajja bakanga maze basunsula n'okubanga bafuula kiriya wamu nembaki nemba malaika. Si buli malaika nti aleeta obubaka eri bannabbi, nedda ali omu yekka kabejja, Jibril alayhi salatu wassalam. Hadith jenge kumaliza nayo baganda bange ab'ebitiibwa mu Ilham ne Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ye yafunanga byonna. Yafunanga obubaka nga kirooto, nafuna obubaka nga ilham, nafunanga obubaka nga vudde direct eri Allah subhanahu wa ta'ala, oba nafunanga obubaka nga temulina mediator. Okyo bayita al-wahyu biwasita, obubaka nga buliko mediator nga Jibril, wal wahyu min ghayri wasita tujja bilaba n'obubaka nga tebuliko mediator. Era obubaka bulina emitendera bi'awnihi tabaraka wa ta'ala. Waliwo omubaka ng'avudde eri Allah okujja eri omubaka nga muntu, rasulu malaki ila rasuli bashari. Omubaka nga malaika avudde eri ani? Eri Allah, ng'aleeta obubaka eri ani? Eri nabbi. Tifenna ate rasulu bashari, omubaka nga muntu nga nabbi, tifenna afuna message, afuna obubaka okuva eri ani? Okuva eri Jibril, ng'abuleeta eri abaki? Abanadamu. Katakasi nola manche bayita rasul Allahi, rasul min rasulillahi, omubaka nga avudde eri omubaka waani? Wa Allah. Nakyo tujja kiraba ngayo kyajja ku musajja ayitibwa Julaybiib eyali sahaba nga mubi nnyo ate nga mwavu nga kabihu lmanzar ng'afaana buli tasanyusa. Rasul namwe agenda mu maka gali ojjewo omuwala yegini gwe waŋŋambye akkuba bagambe nabbi yantumye omuzanya ng'afaana bubi ng'akasente tewali asikampewo ŋŋamba ata obwavu muli bukiika ng'omwana aloga nnyina n'akonkona mulaba waawo n'ayingira naye Rasulu asinise wano mpase omuwala yekka gwe mulina ate nga mulungi ayitibwa Khadija gwe njagala. Taata n'agamba nti ma raa rasulullahi min ashabihi illa anta. Ne Muhammad tayina gwe alemba sababe okujjako kunsindikira gwe. Omuwala n'awulira n'agamba mukoze ki? Kwa Nabi Muhammad mukamwa atarudduna rasul
min rasulillahi muzaayo omubaka avudde ew'omubaka wa Allah nze namusiimye dda. taata ne mama tebaddamu kunyenyanywa buugi wadde kubikula bbwali akamwa. baraka zaali zimaze okuyingira mu maka ng'onaze okwasa ku oda yani mujungute ng'onanaagira ku oda yani ya nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abdul Fatah olaba waawo manyi nnyo okumbeeramu. olaba waawo nabbi asindise aye tazze na wadde n'ekikumi, tajidde ku piki wadde kagaali azze atambula n'akolawo gaasi kokoko ne bamugamba oba geeti gye bagambye si yeeno. ezekekotani w'omuswayiri oba geeti gye bagambye si yeeno wano n'aliwo mumanyi ate nabbi agambye mumumpe mu bulambalamba. Assalamu alaikum. Amahabe gaaliwo naye obuzibu bwalimu kubanga bataata ne maama balabanga tekijja. ate ye omuwala yagamba obanga mubaka avudde ewaani ewa nabbi yamukoze eki ate nze nziramu. hadithi ya Ali balaga kibaita ilham n'okuba nti bannabbi Allah ali yabasukkulumya buli kimu kyonna. bye tulimu ebyanyegenyege w'amawulire na buli kimu kyonna oyo katemba oyo kaki mukomeewo ku bwino. bino ebintu by'obusiraamu n'eddiini ya Allah si byakuwoggana, si byakola ki kuwoggana. la tatakallam illa bidalili, toyogera okugjako na buki. owamawuledi muleke agalye n'atagalya muleke, owakaladi muleke n'atakakwata muleke. si we biba. ebusiraamu si biina byabufuzi. muze ndi wa nuupu ate ono weeni alimu ate nze ndi wa DP ddiini ya paapa ate oli wa FDC. ebyo bikolamu ebyo. wano tulina kugoberera bujulizi. nenabbi yenyini Allah yamugamba nti fastamsik billadhi uhiya ilaik, gwe Muhammad weekwate ku ebyo byokka byegambye. kati ate ffe pale nywera miguwa sikampewo ngamba ata nabbi Allah amugamba nti ya ayuha nabiyyu ttaqillah, kyanze Allah ate ffe muli kuki. hadithi ya Ali agamba nti kuntu rajulun madha, nali musajja nga nvaamu amazzi ag'obutonde bwe nalabanga ku kitonde kiki ekikyala oba nendowooza buki bulowooza. fastahyaitu an as'ala ar-rasul, nempuyira ensonyi okubuuza nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bima indi bayni wa baynahu min alqaraba, olw'ensonga mulinako engeri y'oluki y'oluganda. n'amubuuza ntya nti ntonyeza hatta paka akhbartu wennaliiramu sahaba ayitibwa Miqdad ibn al-Aswad, nendiiramu ensonga yange sahaba ayitibwa Miqdad ibn al-Aswad agenda mbuulizeeyo ewani ewa nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. kati Miqdad mu kujja mu maaso ga nabbi yayogeranga ki nga ye ya Rasulallah ntonyeza nkoze ntya ngira bwe nti olaba waawo Rasulu yamugamba muruhu ya salam nasal Allah salamata wal afiya yamugamba muruhu ay yaghsila dhakarahu, mugamba anaaze obwereere bwe. kitegeeza yali ategedde nti ekibuuzo si kikye. muruhu tell him to wash or to clean the pens, mugambe. Salamu alaikum. kitegeeza yali amaze okutegeera nti atonyeza si Miqdaadi oye kabejja Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. muruhu mugambe ate Miqdad muganda bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyamugamba nti ali aŋŋambye atonyeza yamugamba ya Rasulullah ntonyeza nze
wamukumuddemu rasul sallam okumanya nti yategedde dda information gye yakoze eki gye yavudde yamugamba muruhu an yaghsila dhakarahu mwambie asafishe utupu wake tiyamugamba genda gwe onaze obwerere bwo wa an yatawadda afene uzu ono yagenda okubuuza ekibuuzo tifenna nga faqad sabaqahu alkhabar naye Muhammad yategedde ddaani abuuza nenge yamuddamu okulaga nti message tejja eri Miqdaad egenda eryani irali era Miqdaad yakomawo mu njogera y'amansonyisonyi gene mu sharhu ya hadith namugamba munnange Rasul aŋŋambye gambe Aliyu n'agamba ate ono abadde ki namugambye abuuze nga ki kati ate engeri gyazzeemu abadde nga ki ng'agambye nti zakoze eki Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah ali yamusukkulumya kati mubeera efaanako bwekyo Allah sonda yamuwa message yamuwa ki nti abuuzizza yani Ali soona ali mmaki soona ali mumaasogo kati ilhamu fikiri eyegwawo ku bantu aba bulijjo wamma rabbaani eri ku bannabbi n'abo nga basahaba nga Umar Allah subhanahu wa ta'ala yakola ki byasukuna dua Allah subhanahu wa ta'ala example nyagala kuba nti nsembyayo nayo baganda bange ab'ebitiibwa mwina mwe kimuyita ambush abamaje bakikola mu kuteega abalabe mu kuteega baki abalabe naam yitibwa ilhamu rabbani barakallahu fikum ya Sheikh agambanga echa alladhi waqa'a fi ghazwat Mu'ta echa mu ghazwat Mu'ta Rasul sallallahu alaihi wasallam yaliranga mu basahaba n'abatematemera n'abasaanuusiza ebigenda mu maaso mu lutalo naye akutira fulani naye ng'ate yakoze eki atudde ayiriddawa ali Madina gundi alumba mulaba ekisa kiwanise fenna omukafiri amukube apakati amukubira ekikurosi alinnyeemu agyewomye tifenna amukubye akabutobuto naye nga taliyo nga ye ali Madina anyinya buli kimu ekiri mu ghazwat Mu'ta abazungu bali bayita ba psychiatrist ne muyita ba overseer muyita ba seer olya ila munajimin kusinya kumunyenye ene wejja wano koza amanya gogwani nga Abdullah Musa Pampawi kipaku era kipaku nani mukuru wa Salih wa Silimu wa Khalfan wa kipaku olyo liraje luveyo mbasajja abanywevu kagati Rasul sallallahu alaihi wasallam bani yabaliram nenga takola ki taliyo wabula ategwe chotasobola kati abakufaru bale bayita basiya bakozesa eribatu hum yaqra'una al-kaf basoma ebiki eribatu tifenna abala bakozesa munyenye akubuza amanya gogwanza Abdullah Musa Pampawi wazaliwa mwaka ki 12 olina emyaka emekaana kati olugira nakola ki Abdul Fattah daga maseka mali manyo gena kwogera emituufu wabadde olinze bawabaki kagadi bone bakozesa egyo emyaka nakino yabanga bakozesa emunyenye ne bagamba mwaka ogujja you're going to be blessed okitegeera ogenda funa akasente kati basaikatisi bagamba oba kakyabugazi wewevuunika nnyo olaba nnyo firimu ezentiisa wewezika nnyo piro togemu kwezika piro webakenga ngaowevuunise naye nga piro gireke ekyokyova olota ebirooto ebi nakatemba naki katemba okitegeera kati basiya mbalaba ebiri mu maaso bakoppa embeera Allah subhanahu wa ta'ala jawa abaana Adamu ku nsonga ezaki ez'enjawulo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala era omulundi guno njala tulabe
kyebayita ilham arrabbani allah okubanga awa ebitonde ebyenjawulo okumanya okwaki okwenjawulo. Twalabye nti omusota teguyita waliki walitaaba, ekivuvumya tekigwa kuki kumuki ku munyango. Tufenna allah yakolanga empologoma bwe wegenda ekola allah ajonga sensitivity n'okubanga ebirowoozo byayo bigenda wala, yo tedduka tegoba, wabula esobola okusensinga omulabe oba muwunyiriza mu mayiro 12 newunyiza kye bayita adrenaline, okutya okwekisolo kyegenda okulya, yo neyetagoba newabeerawo matu ensolo endala ezikolaki ezigoba nebaako gyeteegera. Abaganda bajjawo enjogera egamba nti empologoma nkadde eteegera ku muki kuki eteegera ku lunnya, zino zijja gigoba, yo nemanya nti eyinza okufulumiramu wano. Ebyo nebibalo omuntu oyinza bibala, wabula allah yawa kyebayita hayawanat almuftanisa, ensolo enjizi sensitivity n'okulowooza nga kwaki kwawala nnyo. Teri kiso kisinga kubanga kikwata DNA kusinga mbwa, bagiwunyisa kwanda paatiyo nga wabbe nodduka e Masaka nejjanga etambula era etuulaawo wenyini ku kyokumpi e Masaka, owulira oba ku kyeviira nga woosula nebeerawo bagisanga etudde bobo nekuba perfume nonywa sigala yegamba wewano mukongo olusu teri muntu asobola kikola. Ilhamu rabbani allah yazikiwa, that's why okuteegako empologoma baguyita ambush, esobola okudetekitinga n'okumanya omunyama gye guva tufenna mu mayiro 12 omuntu kyatasobola. Assalamu alaikum. Kati gwe era ojja osaatuuka iyo nga yakoze eki yakutegedde dda. allah gwe nakuwa ilham kubikwatako byokka nti omusajja waawunya bwati ku lugoye lw'omukyala we naddala ng'abadde amumiisinga, akawoowo ako kamutabula n'asituka obwereere bwe. si bwe guli bwe guba. Kati ate ye ensolo ennume ng'erimu tetufenna egenda eziwunyako emanya eyasaze era terinnyira etaakoze eki etaasaze. Ilhamu rabbani njagadde mbitegeere bulungi. allah kye yafunza mu aya egamba ti wallahu khalaqakum, allah yabatonda mmwe wama ta'malun, ne byemukola oba byemukozesa in your daily life ze muyita raw materials. njagala obbata n'ensonga ennyangu nnyo gye njagala buli muntu addeyo waka gikoleko research. musobola okubeerayo waka nga mulinga basatu, egwe ne mukyalawo, gwe nemuki ne mukyalawo n'omwana wammwe omuwala Latifa oba Barira omuyina. Amasanyalaze negakola ki negavaako akaterekeka. Bwe gavaako ng'olina okulongoosa oba kisenge oba ddiiro, buli lugoye lwokwatako n'oluwunyako lulina empunya yanjawulo, teri awunyanga munne. olwo Barira, olwo lwani lwa Nuuru mukyalawo, luno lwange. Assalamu alaikum. Nemmere ewunya bulala. Ilhamu rabbani nga kiri mu butonde allah bwe yawa baki abanadamu okubanga bawangala buki bawangala bulungi baddu ba allah subhanahu wa ta'ala. allah nakulondera buli kimu kyonna na buli kimu kyogenda okukozesa mu buwangaazi bwo. wa rabbuka yakhluq ma yashaa'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyara. allah buli kimu mwattu akitona mu mbeera gy'abayagadde n'akironderawo n'empanga na buli kimu kyonna. yensonga kiro monde tawunyanga ttooke, ttooke teriwunyanga mawogo, ne mawogo tawunya nga kitafeeri, tafeeri tekiwunyanga balugu, balugu tawunyanga kisebe, tifenna kisebe tawunyanga kkobe, wadde byonna bigwa mu layini y'amayuuni.
layini y'amayuuni etambuliramu balugu, etambuliramu kyettumula, etambuliramu kisebe, etambuliramu obukopa, etambuliramu ejjuuni lya bwayiise, etambuliramu lye muyita ekkobe, era n'emmere eyina ebika. ate nagamba nti gweoli wa kika kya kkobe, ekkobe ligwa mu kika ky'emmere nga ya luyuuniyuuni, layini nga bwengisomye. Ifirikade bano ate we tudda ku mawogo ne ku lumonde ne ku bumonde ze bayita stem tuber crops. Assalamu alaikum. N'emmere eyina ebiki, eyina ebika, ne webanga ekula mu nkula nga yagala okufaanagana wabula n'empunya yayo yanjawulo n'enfaana yaki yanjawulo badde ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era Allah gwakuwa n'ogamba njagala juuni naye kakopa ako mu kusembeza amagi mu bakyala mu kuzaala kamaanyi nnyo mu bika by'emmere ey'oluyuuniyuuni. Tifenna kakopa kakyasinza okuba kali strong, wadde abasinga muga ndimufunye kasente mukyakalya, naye katabbu nnyo mu ssembeza amagi n'okuwa abakyala feelings. Owale tokimanyi, ate katabbu nnyo ng'ekalya kuba ntakaluba. Tifenna ate era mu kalubya ozanya gwe kakati abasinga buli mmere erina omugaso Allah n'agikola nga ago mayuuni, ago maki mayuuni, naye ate galina emigaso egyaki egyenjawulo. Sitaaki w'akantu ako wattabbu nnyo mu kwongera omusajja spams, ate mu ssembeza amagi g'omukyala era kattabbu. Mu mmere ey'oluyuuniyuuni ke kakyasinza okuba kalina sitaaki ng'ali strong nnyo akakopa. Assalamu alaikum. Eyo ŋŋendayo olw'ensonga ndi musawo, wabula mbakolerako bukoonezi mulyoke mutegere obuyinza bwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Meza ne qaida eyabanna aqida egamba nti azamatul makhluq, obunene bw'ekitonde, tadullu ala azamatil khaliqi, kiraga maanyi na kitiibwa kyeya kitonja. Nga alladhi yanaqis saliman, yenna ategeera asaanuusa obwongo mu ntegeera ki entuufu. Tiferekane bange tayina ssinza kitonde, ayina ssinza muki mutonzi. Gweokulaba nga omuti nakayima guyina amabeere mugagaya ne mu nsonga, tekitegeeza mugusinze, mulina tutegeera mwani Allahu subhanahu wa ta'ala. Yekaira nyadde okubanga mbata nabo eyitibwa azamatul makhluq tadullu ala azamatil khaliqi, okwewuunyisa kw'ekitonde tifenna kulaga buyinza n'amaanyi na bugulumivu bwa muki bwa mutonzi, si kusinza kiki, si kusinza kitonde baddu ba Allahu subhanahu wa ta'ala. Era omuntu ayawula hawaasi ez'enjawulo na buli kimu kyonna. Ibn Qayyim yeyongerako n'agamba nti ta'atu alhayawanat, ogonda kw'ebitonde, amrun min Allah, kiragiro okuva ewaani ewa Allah. Watuti' nekibanga ekitonde oyinza okugamba nebanga embwa egondera mukama waayo, oba ente okubanga egondera omulalo, tekiraga nti omulalo wampisa nnyo oba omulalo zimwagala nnyo. Nedda, fa innama kulo okubanga allahama rabba tabaraka ta'ala lilhayawanat, Allah yasindika obubaka obw'enjawulo eri ebiki, eri ebisolo ebyente ezimanyi zirina kulundibwa, ne kabanga akalalo kaana kato era katono nnyo ka myaka 2 ng'ente ekasinga amaanyi, wabula nga wekaboggola oba nekasiya oba nekafuuwa oluwa, zijja zidduka ne zikagondera, si lwa nsonga kayina omuddo n'amazzi, wabula tifenna ta'atun, kuba gonda okwemara okwebyo ebirundibwa ila rai nga bigondera abikolaki abirunda. Olw'ensonga Allah subhanahu wa ta'ala yazissaako obubaka ne zimanya nti zirina kulundibwa, nga si maanyi ga mulwalo aliriddawa ali ebuhweju azigamba lugajuija seebyo, wabula amurun min Allah, okuba nti zigondera omuki, zigondera omulalo. Agala okumanya amasala ago aga talbis, kitabo bakita Madaji Salikin, ekakadeba peji 484 badba Allah subhanahu wa ta'ala.
kya Ibn Qayyim al-Jawzi yatandika ne aya egamba fa alhamaha fujuraha wa taqwaha nasako aya egamba walaw ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa labasna alayhim ma yalbisun. Yani badde ndi wakutuma malayika yani mutadde mu mbeera z'abanadamu musobole okubanga muyiga bulungi. Era abaddu abakuffaro bagamba ti abaatha Allahu malaka rasula, Allah atumye nabbi nga malayika, wekibanga sikyo tetugenda mumugondera. Allah nasse etteeka erigamba ti law kaana malaika, kibabadde bamalayika yamshuuna mutmainina nga benassa ku duniya kuno webawangalirako, lanazzalna min assamai malaka rasula, nandibadde mbasiza okuva waggulu omubaka nga naye malayika. Tobaako kyokola okujjako ng'omaze okwebuuza nabbi agamba ki, Allah agamba ki. هذا مسار إراده وتهيأ إعداده وأن الله على قول والله عليم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكم ورحمة الله وبركاته.